Olanyanga afudde. President Museveni yagala nnyo bofe abeere speaker. Era yajja amutembeeya mu Seeke. Naye ng'ono Anita Among mugezigezi Seeke yagicompromisinze edda yonna. Batandika okuleeta amannya nga bamugamba nti naye tulina incident emu. Sekandi wano yaliko deputy n'afuuka bufuusi. N'ogundi bamenya ba deputy n'atuuka ku Kadaga. Kadaga yaliko N'Olanya yaliko deputy n'afuuka speaker. Kadaga yaliko speaker deputy ku sekandi n'afuuka speaker. Twakafiirwa omuntu ate etteeka ligamba tulina okulonderawo. Tukyali mu maziga aye tugende tutwanagane n'abantu bano. Ono yandize butereevu ki automatically n'abeera ki yali tasobola kubeera automatically elected olw'okuba mwali mu candidate wa opposition bayita Honorable Basalirwa Asumani. Era bagenda mu kalulu babiri. Obi nafunayo Kimenyi agenda okulaba waliwo ebizze yali tasuubira mu Anita Among. Naye ng'ate amulinamu kyamwagalamu. Waliwo lw'oba nga enjala ekuluma osanze ffene ng'aliko ekivundu naye ng'ate waliwo sayidi ennamu ogisalako n'olya. Kati yamusalako ekivundu n'akita. Olina sikando giwawulira Sudiru nga aba MP bapangisa ekizimbe kya Sudiru. Wamanyako nti waliwo eyali akulira security ya primary gundi speaker yabulawo. Owa speaker naliko. Owulirako nti yabulako n'ekisawo. Ekisawo naye wulira nti omukuumi we abuziddwawo. Wawulirako nti ebiseera ebyo Raila Honorable yagamba nti waliwo abamulondoola. Ekyo nakiwulira. Kakati awo wakoma. Kati nze investigator third eye ne mpulirako nti omwami oyo yali yeetikka ebisawo ng'abiteeka awaka. Alwayina. Oyo yabula. Era amukubira essimu n'amugamba nti tomanyira kufa ku bibyo nze nange ndi ku byange. Kuba si kyekyo sirinda heedi yo ojja gyerabira. Ebyo byafiira awo. President kye yakola okutaasa embeera yabagamba bannaye temuddemu kupangisa ku Sudiru ba MP. Obateeke muddire prison mugijjewo, education mugijjewo, muddaabirize ekyo basuleyo ng'ayagala kulaba ono afunye atya ssente nga ye takimanyiiko. Eyo ddiiru n'ekola ki? N'efa. Ne wabeerawo ddiiru eyasibya ab'amawulire babiri. Omu bamuyita Moses, omulala wa New Vision, omulala businessman Moses. Bayimuyita Buto, Francis Matovu. Babasibako. Nga bagambye nti whistleblower anoonyereze ku bugagga bwa nti. Nga bagamba n'enju gy'alimu eya Karimu yagigula ku ssente ezo ezitamanyiddwako mayitire. Babasiba ne babakuba ne babanyaga ne babaggyako n'ebintu byabwe. Babatala oluvannyuma nnyo ne babongerayo. DPP n'atandika okubuuliriza. Senior State Attorney n'atwalira Abodo report. Tetusobola kuwangula musango guno kuba ebintu byebatambuza bya ku social media babijja ku muntu mulala ate oyo omuntu mulala yayigideni nga bamuyita Betty Kamya aganye kubituwa. Kati Abodo ne Stephen ne bagamba nti oba kiki batwale ebifiire muki mu kooti. Nyakana yemu ku nsonga lwaki yagaaniramu omusango ogwo nakati teguvangayo. Kakati ebintu ebyo byali bigazi nga birimu okubuuliriza kwa Sudiru nabiwandiika nako nabikolako amawulire. Sudiru nga ngamba nti ennyumba Anita Among agipangisa nga nina efaana ng'endagaano nga yakusasuddeko. Karimu si Sudiru Karimu nga nti nvaako ngenda bweru tunaanyumya nga nkoze eki. Kati mu baali bateeka okukwatibwa nange nali nteeka okubaamu naye saali mu lwa nsonga egi nti manyi Karimu okusinga omuntu omulala yenna. Karimu yalina Dembe FM nga mutabani we yagikolamu nga amuyita Eddie. Ano yali muwala oli yali muyindi. Kati ne mugamba nagendangayo lwe sigenze kusimba. Ne mugamba omwami nawo ono tufunire omuntu ali professional. Yali tamanyi kubukubiriza ki program y'amawulire tabitegeera ko ye nti nze oyo mwana namuteeka kumubeezaawo buki. Kyenva mugamba nti negwe olina omwana akwesibako nti mwana olwaki angamba yani ne mugamba ali Eddie ali waffe gga batunda asiika mberenge.
namugamba nkubuulire Kalimu ayogera Oluganda nagamba omwana oyo nayagala ku maama we naye nasanga muyindi munnange yamuzaalamu kyeva mugamba ni mu Buganda bweyagala ku mukazi alina omwana kikkakatako okuyamba n'omwana kati omwana gwe ng'oli mugagga wayagala ku maama we n'afa onyumirwa nnyo ng'asiika mberenge nagamba nti nandi muyambye naye ngenda okuwulira funa amawulire nti yabbye essimu yabbye kino nze sirina simu zigwira mwana oyo essimu nemugamba kati fayi otuuse ku nsonga mufunire capital nze nja kumumonitalinga ndabe bwaddamu okubba essimu naye bwe lwabba essimu ne bagamba nti mwana wa Kalimu erinnya lyo lijja mu bubbi akwata miliyoni nya nampa n'ekinaana nga kyange nenziwa omwana wayitawo emyezi 3 ng'omwana alimedde mu mberenge nemugamba kiki nagamba nsanga nina amabanja ate emberenge ye daily income nzija nenkola nembeerawo netusirika mukyala wa Kalimu omwafa oyo aba wakubiri waliwo yafa eyananyini kya mutawazi abaana gwe bamutwala mu kooti nti yagenda nasayininga ng'omwana mulwadde atwale ekizimbe ekyo former UCB eyo kesi ndala kati omukyala oyo bwafa Kalimu agamba Eddie okyamulabako eyo konze mulaba gyali aggaba mungambira ajje n'agenda kati uyo omwana ye overall operation manager ow'ebintu byonna ebya Kalimu era ina estate side zazimbye nyingi kati omuntu yeegaana omwana nakitegeera luvannyuma nti yamugana lwakuba mukazi we tayagala mwana oyo nga okulonda kwa nga campaign zino tezinatandika abadde Kadaga era ojjukira bulungi bwe baleeta issue ya nyegenyege Anita right honorable bamala agambe nti over my dead body tejja kuba bintu bya kisirusiru enyegenyege Majegere prime minister najja n'agamba nti tugenda kujjamu ebikyamu byonna n'enyegenyege akole ki agende maaso Kadaga n'aleeta n'akomyawo omuliro wammwe mulina bino ebimansuro simanyi mulina biki mulina ebyekisiru ebisingana bino ffe bwe mwagala okukotogera kati baali bagenda okuggulawo nyegenyege oyo president yawa right honorable Kadaga ebbaluwa ng'agifudde annual event officially era nakati buli November ebaddewo ne this year ebaddewo kitegeeza ki nti yalaba nti oli amwagala naye noono akola ki kati obuzibu bwe bujjira seeke yayagala Kadaga aleme kudda ku seeke ye president n'akwata ssente miliyoni nga 8 n'amuwa ku ssaawa envannyuma akozese n'eccupa anoonye akalulu naye ng'ono yamuwa over that ng'ate yateerabira nti yalina abagagga balala bamuwadde ebisero era ssente ezaayiika mu seeke tewali azimanyi muwendo obukongo obwakubibwa obumu nga bufu bwajja kuleeta bantu bebasombanga abamu ne babagaana abatuufu nga bagaa nti n'erinnya lyayingidde dda abalala be baagaana speaker yalina entegeka ebazzaayo n'okubasasula teri ya complaining omusoga abadde asula mu kasiisira yasulako mu Sheraton n'awulira ku mpewo gyatalabanga ki ng'okulonda kwali kwa kiki kivandulo kirimu ssente speaker mugambako nemugamba nti lwaki ekintu tokita kati kigenda kukuswaliza naga nti anjagala kubafungula to the last manyi kibapanga nesijja kuvaamu era ojjukirako emirundi ebiri nti bagasimbagana ne president natandika okumubwira gyenvudde waabwe noono nti yalinyira ku ssaawa emmotoka na biki president naga nti sigumanyi namugamba nti oyinza okuba olumya nze Kadaga naye olumya Busoga yonna namuga nti Busoga nagimanya dda ngimanyi nnyo olutalo ne lukola ki kati ekyenjawulo President Museveni kyalina ku ba opposition nti yamanyi nti politics is about numbers bwe yakuba Kadaga ku speaker Entebbe olunaku olwo nali kusimba lwali lwa mukaaga nkola analysis ngamba Kadaga agenda kuwangula bw'ati aba opposition alina bwe bati n'aba independent afunyeeko abawera bwe bati yali ali mu mmotoka ng'agenda Entebbe bagenda kulonda kamyufu n'antumira azira mukyali mulamu kati yali akulira security we nangamba mukulu awulidde programu yo naye aba almost aba opposition bonna abalina muka fine nze sina kyogedde kamusabire mba nfuluma simba wenti n'ojja brigade yange asimbye awo mumanyi nangamba president yawulidde ebyoyogera
yakugambye analysis yo gikolere DP era nali nkyali mu DP bino ebya NRM bigenda kuba bya kiyeekera ndidi byali bya kiyeekera kuba bawangula babiri Olanya I mean bawangula Kadaga nagenda nga akaaba mukazi yamujjawo ono Tayebwa naye nagamba bwanga 107 ngenda buwa Kadaga tugate olutalo ekire ekyo president atunyumiza yennyini tiyakubira Tayebwa nibogera ekintu akivuemu era jikwe bamuwamu bwa deputy basoka kumuwa bwa deputy ani Tayebwa era deputy kakati ekyo nekigenderaawo n'omulala ne bamusasula naye yanoonya Kadaga nga aganya okwata amasimu ye n'ayita maama we oyinza okwewuunya ne maama we Biden yali akyaliwo maama we muto naye yakubira maama we sose zinina namugaga maama wange naze biri byawedde ajje tukole yamukomyawo ku board namuwa obwa minister wa East Africa namuwa n'obwa deputy nga ate akulirwa junior nabbanje kyovola ate tagenda mu office eyo kuba alaba nga kwali kola ki naye ekitiibwa bakimuyita nakkiriza walabyeko report gyayita ku floor tevudde mu prime minister's office aleeta bya East Africa Luswayiri webityo kati kizibu kiyafuna nti eno giyavwa yali ayagala ssente yali akulira budget nga chairman wa gundi commission ene evaamu ebitaano bya kwano gwange Mpuga bibamulangira naye nga ate bagamba bonna baafuna ne Bakadaga baafuna abantu 11 babutagira baali naye olwokuba waliwo olutalo balondamu Mpuga kati ekyo nekikola ki nekiggwawo president wamala omunyiiza mu Seeke abantu abamunominating 20 Kadaga yalimu kati ensobi gyakola kwe kuyimya nagamba bannange ate mujje tuwe president omululu kali abasoga abamu nga beebuuza omuntu akuyisiza bw'atyo n'akutyoboola ate kati omuyigira otya kati Museveni watuuse bw'oba oyagala obutamubaako kyokola kolanga nnyanja bwe bogenda mu nnyanja yize enkube kukuba oba amaziga nagava mu nnyanja gakutobye ye Museveni Kadaga ebbanga lyonna abadde asset nnene era nga ye gwe mukono ogw'ekyuma obusoga nti ne president okukola access ku kyabazinga yayita mu Kadaga nemujjamu eyo ey'okuwasa okukola ki yali mukono gwa kyuma nnyo naye wakati awo ne bafuna entalo n'obwa kyabazinga naddala prime minister mubawala waweyanga oyo munyarwanda biki ezo entalo nezimuleetera abalabe n'afuna ina information nti muvawala yalina gwayagala omusimbako n'akola ki mubeereko naye obviously Katonda nga amusaasidde n'awona akalulu akawangula yenga nti yagenda kukola ki after kalulu yenga yakawangula nekibadde ngamba influence mu kigambo kimwe kyembadde njagala ye of course ye ebikisa mingi ajja kuba wangula akalulu ne influence n'okulaba nti n'abo bayagala bawangula influence alinamu naye yeesazeeko kuba ojjukira primary zenia abantu bonna abaali balwana Kadaga baagwa obumyufu omuntu wekka yali asurvivinze ate n'akifiiramu yono Namuganza Namuganza baadde balwana ebbanga lyonna ne batukisa ne baddiŋŋana kati ate abalonzi baalwawo okutegeera nti baddiŋŋanye era olaba baddamu akamyufu era baamukubirayo omulala yawangula ng'alina influence ya Anita Among etandise okujja mu Busoga ye Magogo omulala yatunda kizimba awo naye ne bamukubirayo kyali kyaba muyindi muzungu n'aviirayo majority baali naye kati ekendeddemu olw'okuba bamulaba ate talemedde ku kigambo talaze busungu eri eyamulwanyisa ku Seeke ndowooza baatuula ne bakkaanya n'amugamba nti birimbiso Museveni asobola okukozesa kyonna nanoga nti nja kulwana bakuddiza obwa sipiika n'afiirawo kuba obwa sipiika ye tageti ye yali esinga bino byalinga kusanga ayagalanga ge n'osanga nga wasigaddewo mukene kamale gali aneme kufaana ofunamu ekintu kimu nti byabakama bamuteekawo figurehead naye nga takyali mu control nga chairman wa electoral commission bw'oyongerako ekigambo independent electoral commission tekiriiwo ne musajja temunenya wabwerere mukulu olwamu lwaki ngamba temunenya wabwerere kankubuulire ye nga ye wa EC si ya controlling amagye si ya controlling anything
akabwayi yagezaako n'okuyisa issue nti amagye gava waliwo gwe baali balondoola kamuveeko gakole n'addamu n'agiyisa ng'olaba alina kyakoze eki ono amagye kye gaayogera nti ffe tugenda okubeera mu control yaddamu n'ayimba luyimba CDF yayongedde okuba mu sitampu kyomala okulonda ddayo wa n'agamba yadde etteeka ligamba weeti naye tulina polling eziri congested tolina bwogoba bantu congested otegeeza oti in fact bajeno babiri abavuddeyo ku kintu ekyo ne mukwano gwange General Proscovia Naluiso yavaayo naga we mugenda okonjestinga tewali toilet ani agamba nti bagenda mu toilet buli ajja ku kyala abavudde kumpi walking distance talinya taxi era ajja n'amanya nti nzira yokka kola bweki ate ebbanga lyonna abantu badde bajja ne basigalawo okukaabamu naye essaawa zituuka 9-10 batandika okusembera bamanye bali excited naye nga basembera ekkomo werikoma tulina poliisi emalana kati bagenda kwongeramu omutwalo gwa poliisi kukola ku nsonga ezo bagenda kwongeramu bano ba police constable bakole omulimu gwe gumu tewali nsonga gy'ogamba nti ogenda kumenya tteeka CDF tawandika tteeka chairman wange electoral commission tawandika naye nga musajja muyivu naye president wakuteekako ekintu oluusi otunda obwongo bwe gye buli nze mmanyi ebbanga lye mugoberedde paka ku ranka ya DPP yali mugezi naye ng'ali mu kifo ekyo yakolamu mmeesi emu ku musango gwa Kizza Besigye ogw'okukwata omukyala n'omulamuzi n'agamba nti bukyabeera mu myaka gye gya musango Justice Katusi talabanga ku musango bwe gutyo ekisooka gwalimu ebyafojjale bingi omuwala gwe baali boogerako yali abeera wa Besigye nga ne Winnie amumanyi omuwala gwe baali boogerako Elizabeth Kuteesa yali side chief yateekamu omusango agutadde mu reverse emabega byonna ebyo bituli kyenva mubuuza nti omusango guno ogenda gukomyawa kuba nali muntu we nga soosi yange n'aŋŋamba nti mutungirire ekinajja kye kinaakola ki kati waliwo document gye nali njagala okumufunako yabaŋŋamba ndi bize omusango guno gunfudde bize simanyi oba onaagifuna mpozi jangu ku lw'omukaaga kumakya nnyo nemuganze ku lw'omukaaga mba kusimba nnyo naye nga jangu kole mu kitundu nja kubaawo nina bye njagala okukola olw'ofiisi ye ng'eri wano wali ofiisi ya Sudiira wali banka gye baggala maaso ga Constitutional Square katulaawo waggulu natuukawo emwana mu 5 nensanga nga SFC esazeeko ofiisi ze nensooka ntya nabeerawo eddakiika nga yaweera essaawa ne bavaawo nenyiiga ne mugamba kati okuumwa SFC nanga waayi abaana badde banoonya school fees za mukulu ne mugamba mukulu ki nanga nti omanyi wa Masabo ansa kati sigifunanga naye okozesa nasoma psychology of influence nsobola okuteebereza omukulu gwe yali aŋŋamba mu kiseera ekyo awo bwe bamuwa wano ekifo ekyo nze seewuunya ng'omuntu naye ng'alina emisango gy'akoze obulungi alina omusango yawangula eyo ADF be batta ne bawaaba n'abawa 600 billion compensation nga tonejjenaga nti ffe twali tulwanyisa koni tetuvunaanyizibwa ku bintu byayonooneka kono nti mwalina obuvunaanyizibwa n'okuuma kye oyo yali byamukama owa ddala era kati sente ezo mutabani wa looyo omu ng'alina ono mutabani mukyala wa Jimakena bakola association baagala ozinyaga bazitwale ku bantu mbuzituukire mu association eyo bano ne baba bakalaba ne bagula omulooya gwe bayita Bashasha n'azibajjirayo ne bazikola ki ne bazifuna kati bakama gwe mmanyi atali ono kati ono kyeŋŋamba mu kulaba okwosinga ono alagira n'agamba abantu mubeereewo bayinza kigoberera byabakama nga yayogedde eddoboozi lye bayinza odditeekamu ekitiibwa takyasobola kulya bigambo byadde bagambye batudde ne bakkaanya ye si yali mu control era nga bw'atali mu control yaba candidate
be bakubira mu kkubo nga abapoliisi babakuba nga batali mu control nga n'abapoliisi babateekako nabo babakubamu empi nga eggulu kati tali mu control ya kintu kyonna okujjako okutuula obutuuzi awo n'agamba ebyakavaayo okulonda kwa Uganda kulimu amagezi bagamba nti kati agenda okukuba kayere bavaawa bava nnyo mu Buganda sooka olangirira ebyemukono langirira ebyekira bwemukubira awo enduulu kubayi mupi nabiri bikola ki bijja jjukira chances ntono okuleka candidate wa Nuupu ng'ali bweru wa kikomera kye kozi nga taasuleyo awo bajja kuba basoose ne bakola ki ne bamusalako kubanga amaze okubabuulira tibannaaye mubeereewo mukanoonye mukanuute temuvaawo ate bano bagamba nti ekyo kikyamu kati bagenda kwekwasayo obusonga bungi mulajja agamba nti tambula ng'omuyeke batandika okuleetawo insecurity ekola ki ebeerawo chances eri emu president gyafunye nti omu ku babadde bagenda okwegatta ku prince omutawaanya amulese mu kkomera ne kooti zeegasseeko zimuleka nga keesi eri bairewo alina mandatory bail naye baganye okukola ki okumuta lwa nsonga emu nti leakage gyafunye oba olugambo lwali lugamba nti ono ajja kukola nga bwe bakola Little Joko bakubira essasi mu helicopter munda emyezi giweze 12 oba 11 president atambulako mu helicopter wano akalulu akamu obadde olaba nga akanoonyeza mu helicopter ebiseera ebisinga emmotoka ne ziyita wansi wagirabyeko tatwala kintu kyonna kitiisatiisa bulamu bwe nantebe kukola ki n'ekitiisatiisa obulamu bwe n'ekitiisatiisa famire ye kyova olaba kati ogendayo n'atuula sayidi eri ngalowooza covid ayinza mwana watu ate yamukwata yadde yamwewala nnyo naye yali accident tatekinga kintu kyonna kyayinza kati omutabani kyayogera ng'ali wali Entebbe wewava jjaati toyinza kugamba mbu bagenda byabakama ajja kugamba nti beera mita 2 ajja kyogera asobola okyogera naye nga yeewudiisa ki bwewudiisa bajja kumukola ki bajja kumu overrunninga era insecurity girinde nnyo n'emiggo n'okusibwa mu kalulu kano akajja tewali byabakama kyasobola kukuyamba ekitegeeza tumuveeko tutandika okugoberera okusinziira bwe bitambula talina bwogerero talina olwadde muwambe nga tugenda kumpi okumaliriza ne bw'otunulira akalulu ke tugendamu era okumanya muwambe kati zino ennaku zibadde bataddewo bino ebya special interest group olaba bazongeddeyo focus eri ku 15 ebirala byonna bijje naye nga 15 zikoze eki ziwedde kati gwe ojja kubaawo okali ye katugeze senga alagidde ne babeerawo kiki ogenda okulemesa mu kubba kinjagala okubanyawo kubanga polling station baziggulawo saawa emu bajenti bo bataddeyo abamu bajja kubateekayo nga tebawadde na mmere jjukira akalulu k'abangi bakabbiramu nnyo okusinga ak'abatono akaba basatu bano babina kizibu agenti bo bamutaddeyo bano ababeera ku polling station abamu tobamanyi kyova olaba awamu waliwo returning officer agamba nti leeta abagenti bo bagambye ba presidential candidate leeta abagenti bo tubamanyi nga bukyali lwaki obamanya agenti nsobola n'omukyusa nga ndaba ndi amuoluku kusaawe kuba kalulu kaba kazibu okanoonya ne okafuuyira wali mu kukola ki kati senga basala amagezi ne bamuwaayo ekyesatu agati sayiningirako wano bw'onaaba enjala ekuluma ojja genda bugenzi nja kujjuza biri eyo foomu oba togiwadde baakaceeka senga bazikola bwe batyo naye ne bw'oba okuumye ejenti wakoma wano okusigaza dr foomu transmission eva wano polling station okutuuka ku district biyita mu bbanga bigenda na mmotoka okuva ku district ogenda ku national biyita mu bbanga awo wonna toliiyo yabakama tamanyi we bigenda kuyita agenda kulinda ebiva mu koona balangirirako obululu obumu nga buva ndooza ku Badiri twalindanga ebbanga buno buvuddewo nga buluddewo okutuuka nti bujja mulinde ekasaawa emu
naye nga buva ku Sheraton nga baabuleeta ba train mu kubba obululu mu Israel mu IT nakimanya ntya omwami omu Jeno Weeyongulu baamukwata nga alemeddwa okusasula ebbanja ne bamuwambako enjuuyi ne bagenda mu kooti ne bamusalira omusango bamusiba emyezi 6 naye nga amusiba alina omusasulira eza buli lunaku kumala emyezi 6 nasasulako emyezi 3 naga ajja kwongerako te omusajja bamutwala mu kaduukulu ku gundi ku high court agenda ayomba kati president twakubbira twamalira ki obudde okubba obululu bwe nawulira ku kyokubba obululu I was interested ne mugoberera mu kiseera namugandi w'amawulire obululu mwabubbirawa n'ambuulira ekya Sheraton n'ebirala kati yali ankyapa details n'akola ki aba prison bagamba jangu tukutwala kyenva mugamba nyambaako mpewa n'essimu ya mukyala we n'agimpandiikira ku katabo nenoonya mukyala we nemulumba eruzira ruzira sigendayo nga munnamawulire ngendayo ng'omuntu agenzi kuba togendayo nga wamawulire ne bakukkiriza kulaba ki ne mufuna nangamba biveeko nnyumba bagisasudde bagenda nakunta details azifuna naye namanyako ekyaki ekyokubba obululu okuva mu Serena. Yes. Kati okalaba otya akalulu ke tugendamu nga tumaliriza akalulu kuba ebbugumu lyali bakumye eddembe n'egye bigenze kongedde okutabuka akalulu effujjo lyeyongedde olwa division eziri mu opposition President Museveni ajja kawangula ne mugenda kubeeramu irregularities nyingi eziyinza okukaleetera okugendako mu kooti simanyi oba ku luno principal n'atuzzaayo mu kooti y'abantu okuwangula nga kuli kutiyanga kwa laali oba nkugambye ng'ogyeko olw'opposition eri divided ne bwekubaamu obubbiri wali agenda kwegatta ku bulwanyisa tewali ajja kwegatta ku bulwanyisa okwa laali tojja kufuna mu Uganda mu circumstance eriwo one nti obutafaanana n'ensi ezituliraanye nga Kenya abakkiriza Electoral Commission erondebwe public service baboogere nako wano president yabalonda yabongezaayo abamu abalinako ne bw'abayita abamu abayita lwa nsonga yawangulako mu 96 ne tugenda ku Ekololo n'alayira bamala okulayira ntugenda ku Serena waliyo ekijjulo ky'aba VIP abalina kaadi of course abamawulire naffe tubanga VIP n'atugamba nti waliwo abantu bensobola okuddiramu nga Mulenga nsobola mu pano beatinga nga Mutagamba yayogera babiri naye semwogerere sisobola and indeed ababiri aba pano beating Mulenga yamufuula yagendako ku kakiiko k'ebyokulonda Mutagamba omanya gye yasibiranga sente za airtime zimulemye ne bazimusasulira n'asibira mu gavumenti olumu n'awona n'okufa naye yamurehabilitating so ekyo kisuubira nti tusuubira chaos tusuubira irregularities nyingi tusuubira okusiba n'okutta abantu mu kalulu kano mwami Sira gye tweyanze ati kirale nga CDF yalaba taata we nga mumutwala kyatasobola si yayisize kiragiro yakiyisiza ngani ntegenda ekaawe baketudde wajja kubaawo security wajja kubaawo fairness wajja kubaawo kakati omuntu ogwosobola okwebaza nti yajjemu omugwa n'aguteeka wali yadde yakikoze ku butaagaane ye Attorney General eyagambye yasomye etteeka nga bwe liri naye nga naye waateeka okukomawo bwe yalajana nange ebintu binsusseeko mulina kimukola mukole ki mukikole so tuli mu mbeera ya binsusseeko Kasanda ebitundu ebivaamu gold luli baali bagamba evaayo kilo 4 ne kati baweza n'8 naye nga officially Uganda emanyi 4 abaafuna license baba bawa location license ogenda n'oyiikula nolaba bairiyo ki incidentally basima kati ettaka eryo nnyini lyo liri square miles ziwera lya mwami Franklin Sali gavumenti erina abantu be yagoba mu ttaka lyayo 84 ne bayingira mu ttaka lino ne batandika okusimayo last year
minisita Nankabirwa n'agendayo ne poliisi ne IGP nga balina kooti order gye baasomerawo nti gavumenti kooti egambye tewaddawo asima ki actually Nyamutolo n'agamba n'ebinnya bino biri deadly mu bizibe baali babiri Honorable Nankabirwa ne Nyamutolo deputy we ne batabiziba abantu ne bongera okuziba okusima ettaka n'awandiikira balooya be ne bawandiikira poliisi nga talina kyekolawo kati nga waliwo gwe bayita regional commander akwatagana n'ebyettaka nga yakolagana nabo naye nga osi abalwanyisa naye nga talina maanyi gasinga baki bakama be kati issue bwentuukako nangenda e Kasanda nasanga Sadiki yali taŋŋambye tibagula ne generator ekola ekiro singa amasannyalaze gakola ki gavaayo kati mba nvaayo nengende wa Nankabirwa naŋŋamba nti namukubira simu naŋŋamba twabiyimiriza naye sina kye nsobola kukuwa natumyeyo deputy wange agenda kumpa report kati abali ku ground nganga nti abazeemu okusima naye Nyamutolo bwe yazze teyagenze ku site yagenze kubali abapoliisi bakolagana nabo ne bakole ki n'abagamba mwongere okukola ki okusima ne mugamba nti ne baŋŋamba n'ekintu kyesakkiriza nti anoonya ssente za kalulu kujja n'opposite bati banamulangirira akalulu kaali tekannaba ne mukubira essimu eyagikwata n'aŋŋamba omukulu takwata ssimu aye tayogera n'abantu ku nsonga ezo ku ssimu olina kujjawa eno nenzija ngendayo emirundi ebiri ndaba nga taliwo nengenda ku ministry eya minerals eri wano nga ku post office nendaba omwogezi w'ekitongole kyabaŋŋamba nakuba essimu n'agamba oyogera nani muganda ayogera n'abakulu bano abamu abagaba ne license ezo n'akubira omu ku ssimu n'agamba tulina okukola kino tumalirize n'aŋŋamba nti omanyi tolina kyojja kukola okuggyako nga owandiise ripooti yo n'ogiwa PS ajja kukozinga ki meeting ne mugamba nakati basima ne bagamba nti licenses baabwa za kunoonyereza naye bali mu kukola ki tebabikola nenkola report kati minisita n'akola ki nenyongera nemuwa obubaka obuwandiike nempandiikira ne police regional commander owa Mala region n'atanziramu kati kyenakola nembuuza omwami nti ettaka olivuddeko nti asirivaako njagala ettaka lyange kyenva nziyirira Honorable Nankabirwa nanga no omwami oyo mugambe ffe ettaka lye liri kungulu ebyobugagga ebiri mu nsi ebiri munda bya gavumenti alina omukisa naye okusaba akole ki tumulowoozeeko naye yenyigire mu kusima ki mu kusima naye alina kuwandiikira Commissioner of Geological Survey and Mineral Department ne mugamba nti banaasima batya nga bali baabawadda license abakola ki naye nyini n'agamba bw'atyo kati ekintu kiri kimu ti Dr. Nankabirwa deputy amusinga amaanyi yajja eri tiyabiripootinga kuba tiyatuukayo yamanyi birala ebiri ku ground naye eri bayiikuula at the expense of Dr. Sali at the self benefit of Nyamutolo n'abapoliisi abamu n'abaki n'abantu abaki abalala kati ekyo ne kiba nga kikoze eki naye of course mu lipooti yange gye ngenda okuwaayo very soon njagala kulaga nti efforts ezakolwa omukyala gwe bayita Dr. Litho Patricia yayogerera gundi buli muntu gwakulifaalingako ali naye akulifaalinga ku PS kati kitegeeza nti gavumenti sente ezo gold avaamu tali accounted eri gavumenti ali accounted eri bantu ki eri wano twali tulowooza nti owa Karamoja yekka yatali accounted for naye kitegeeza noono
n'ebitundu ebirala ebizze bizuulwamu. Ekitegeeza bamusima bonna tekulya license tewayakkirizibwa kubanga musima. License gye balina kampuni egirina ziri bbiri. Waliwo gye bayita Global Ox. License nabadde ndikomendi nga bagirikolinge ndala bagiyita Assurance Social Enterprises LL 00177 kati ezo ze zikola ki ze zisima mu bintu ebyo ne zibanga zikola ki nga tezifunamu kati Dr. Sali bw'atayambibwa ng'ettaka lirye alinako n'ekyapa talina kyafunamu agenda kusanga nga ne gavumenti efunyemu ne abantu abapoliisi abamu ne bafuna bakyusaako police officer yali akulirawo ekiseera ekyo ne bazzaawo omulala naye akola ensonga y'emu kati briefly report naye nja kubawa details. Ndowooza amateeka nti bw'obeera n'ettaka ne wabeerawo eky'obugagga eky'omuttaka ekirabise eky'obugagga ekyo kiba kya gavumenti naye bakulowoozaako of course bakulowoozaako naye ono takola ki ayagala bamulowoozeeko ayagala bamuddize ettaka lye kuba kooti yayimiriza kati okudifayinga kooti kyekikola ki kyekireese ebintu naye ng'abakikola ekiro emisana bambala yunifoomu za NRM okulaga obuwagizi baleme bakola ki bagobawo ekyo bwekityo kati ali in possession w'ettaka lino yaani kati bano bogamba abeefuula b'NRM abaali wamba abaali wamba abantu 84 nga bawagirwa Nyamutoolo nga bawagirwa poliisi waliwo commandant atwala ebya gold yaliwo bamukyusa nga tusoose okwogerako kati waliwo omupya kati bw'ogamba Nyamutoolo Nyamutoolo alimu ebiti bibiri Nyamutoolo waliwo Nyamutoolo ng'omuntu persona Nyamutoolo ne waliwo Nyamutoolo minisita abawagira yabawa ebbaluwa tabawanga no lwe yagendayo nga minisita amutumye teyatuukayo ku site yagenda ku poliisi ekolagana n'abaana abasima ne babaako bye boogera n'avaayo n'akomawo kati lipooti teyagiwa mukama we sirowooza nti yagimuwa kati mukama we yagamba olinde lipooti bodda yagamba ki kati naddayo kyeyanziramu ogwokubiri kye nakugamba tiyaŋŋamba nti linda gamba Franklin Sali asabe avuganye nabali kati anti kyeŋŋamba oddayo ng'omusuubira okuba nti lipooti yagifuje egamba ki ekyo teyakyogerako yaŋŋamba kugamba oli Sali kyakugamba kiriga ekya verdict kubanga bw'abanga obadde olinda lipooti noddayo n'agamba linda Sali abanga akuzeemu kati ono bw'omugamba Sali okusaba yasaba Sali gw'ogamba okusaba yasaba tasaba ye tayagala kusaba yagala ttaka lye akyagendera ku kooti etannaba kusalawo omusawo gukyali mu kooti gumazeyo bbanga ki bbanga ddene kubanga gwali gwa interim order bagiyisa 2 gyemyaka ng'etaano kati status quo eri etya ababbi bakyasima emisana n'ekiro basima ekitegeeza Sali talini possession abali possession be bali 88 b'Oganda bo amaanyi gaabwe bagaba bagasimbulizaawa amaanyi gaabwe bagajja wa Nyamutoolo aŋŋamba okujjako Nyamutoolo biba byakwogera bwogezi ffe tuli ba Nyamutoolo biba byakwogera poliisi ebalaba ne ministry ebalaba waliwo n'omukyala bamuyita ba Grace naye in fact yabawa ne license waliwo n'omulala bamuyita Alaba be babawa location license siminwo sikusima naye ebifuluusi ebifaananyi wenna amala lipooti nja bikuwaako weebiri bibasima era bibatwala ogambye nti license yaabwe tebakkiriza kusima gold license yaabwe balagira kolaki kunoonya kati omuntu bw'anoonya asobola okugenda ng'asima kuba tamanya wawaali agenda n'asima naye ono olwedde bamulina era bamutikka mu bisawo ne bamutikka mu biroole n'ebifuluma njagala kutegera bulungi status mwe beetwalira yagamba nti tukyanoonya babo bateekateeka batambulira license ze batambuza zino eza location license tezibakozesa okusima yes kati okwekubira enduulu ng'oggyeko okwo waliwo okwekubira enduulu okulala ewa minisita naki nti baba bano basima ate tebanatuuka ku mutendera ogwo
ani yakuba enduulu ngamba waliwo omulala baloya babawandikidde emirundi gikoze eki emirundi giweze waliwo Kasirye ya Ruhangan Company Advocate yawandikira Inspector General of Police nga January 3 2023 naddamu ne baddamu mu July ne babawandikira ku nsonga y'emu era meeting eyaliwo ya survey yali chaired by acting director wa geological survey Agnes Alaba ku nsonga y'emu kitegeeza ministry eri aware police eri aware LC ziri aware omuntu yekka eyandibadde obuyambi nga talina maanyi yoyo wa police wagambye ati eyo mining protection unit kati police commandant waayo yakolagana na bano kati osiwe namugana kati nze ekituufu nkimanyi n'emikono gyange miki misibe wekiti takalyenkana kyeryo twogera kutalyenkana ki square miles nga 2 okay square miles nga 2 wali golodi bano bayikula ne batwala naye kusinzira kyogamba abali badde bavunaanyizibwa balinde no yes exactly official ministries abasinga bamanyi yes tebabakwatako era tebaboogerako bano aba revenue be batamanyi nti sente ziriyo zikola ki zigenda at the expense of sali nanyini ttaka atalina kyajjamu alina ebiyumba ebifiiriddemu n'abantu ebinnya bibakoze eki bibazze basi ebiwompe ate ne minisita yakyogerako actually Nyamutolo yasooka ebbaluwa gye nnina egamba nti babizibe mu nnaku 14 oba ajja kusazaamu layisensi zaabwe instead yayongera kutunula tebyazibibwa basigala bagenda maaso na kwongerako binnya birala akati njagala kumaliriza ne issue emu nga yattaka nayo mukyala mukadde omuyita Immaculate Immaculate ali Canada yalina ettaka lya mirundi 5 eno saidi z'ekigo neno Masajja alina lawyer gwe yasomesa n'afuna ne PhD namufuula estate manager estate manager n'azaalayo omuntu oli gwatazaala omukyala ali ebweru maze emyaka egisukka mu 2 n'agamba yalina powers of attorney Immaculate lyamuwa batunde ettaka eryo oyo lawyer n'atandika okukolagana n'abafere omu bamuyita bamwine mulala agaba batandika okutunda ettaka kati omuwala gwe yawa powers of attorney muto she's a campasa n'agezaako okulwana n'abantu abo n'abalemwa bw'abalemwa bwantuukirira ne mugamba nti oba ono tomuwanga powers of attorney leeta specimen signatures zo tuzitwale ku police batufune forensic report report neevaayo nga signature sizo oyo omwami ne bamukwatako ekajjansi ne bamuta nga naye bano babulooka abettaka be bamuteesa n'abulawo kooti neetandika omulamuzi n'ajja ku site n'alagira bayimirize okukola ekyo omulamuzi omulala Patricia asinga kuwona eddaala n'ajjawo nga talina ku fayiro eyo n'agamba nti ono yayisa gundi eyo mu bukyamu n'agirifutingako nga tawadde ensonga ne bakola apiiru ne bagigoba kati omukyala mu nnaku ennyingi n'agenda alaba mukwano gwange council Nalukoola mmanyi bulungi Honorable n'amugamba njagala ongobera ababbi ku ttaka Nalukoola n'amugamba nti liriwa naliriwa n'amugamulaga n'amuwa $75,000 ateekeko caveat n'ateekako ku ttaka lya mulundi ogwo n'amugamba okukola omulimu gwo nja kukolera $1,000,000 n'amuwaako 92 ne risiiti weeziri engeri gye yazisindikamu n'atakikola wakati awo ne wajjawo aba UNRA ne baako sente ze baagala okusasula ku ttaka eryo omukyala tazifunanga ne wajjawo transaction gy'ataamanya ne bamusasulako $65,000 nga looya w'omukyala Honorable Nalukoola omukyala n'amugamba situunda ttaka ziddize ennyini zo
kati nze we nnyingirawo omukyala ne nkwata administrator ono ne mutwala ewa gino Buchamuzi naggulawo fayiro wakati mu kuggulawo fayiro nga talinaba facilitatinga ne bakwata abantu b'omukyala abaali bakuuma ettaka ne babasiba kati Nalukoola mumanyi nnyo ebbanga lyemaze nga kola ebintu bino ebyekunoonyereza yabadde annyambako ng'abamu abawa ne pro bono service era bw'amala okuwangula akalulu ka Kawempe North namukubira ne mugamba engato gy'ozeemu nnene Segeenya abadde agaba abantu kits abadde abawa n'eddwaliro ogenda kukola ki nga nange nja kukola kyensobola ne mugamba nina offer nina mukwano gwange ali London amuyita Nasani alina eddwaliro ku Mukaaga yakalina yakalitandikawo namukkirizizza alikuwa olikozese nga bajjanjabirawo abantu lwadde obutondono bwereere at least half peku ndwadde neneko nagamba yagala kunsuula mu sheet nga nagundi gye yagwamu nemugamba it is your decision sigambye nti genda oligule nze kugambye oli akkiriza okuwa ki nali nva kusimba ssaawa 6:00 ne mukubira ne mugamba ndi wano ku 2 tugende ku ddwaliro lyali ku Mukaaga awo maaso g'akatale waliwo kalina empya waliwo ne compound nnene ne mutwalayo n'alirambula n'ejenti wooli Nasani ali ebweru oli nali nina ensonga ze mukolerako ez'ettaka ez'enjawulo e Masaka eyo nga waliwo yaliyingirako naye nga si mwana wa waka naye nga agezaako okwefuula nnyini wa litwale fakiti lumu nali ndi mu maaso g'omulamuzi n'ayeta $5,000,000 aziba omulamuzi n'azimugobya nemanya nti mubalamuzi nabo mulimu abaki era omusajja we baamusibako kati Nalukoola bw'alirambula n'alisiima ne mugamba genda okolagane naye oyo alina adresi ye ne bakkiriza okukola MOU n'endita nga balina okulironkinga bamukkiriza okuteekako gundi lebo za Nuupu ezize naye nga mulimu ne bakansala babiri abava mu Wakiso omwami Olivia yali alinako obumanyi nga bayagala kubayamba nga bafuna abalwadde waliwo ambulance etambula ebanona nga neeno waliwo ey'okubiri kati wakati awo nga bakoza agreement ate wenfunira omukadde ali mu kizibu nemubuuza Nalukoola nga mukwano gwange terinnya lyo ndireba mu kintu kino omukazi oyo ogamba kinanga nti omukazi mulalu genda kufa naye ekituufu kiri nti yangoba ku mulimu ne mugamba nga yakusasula okuteekako kaveti nanga nali naakateekako emunangoba ne mugamba ate 65 million yagamba zze nagamba wangamba oziteekawo nkola ki wenziteeka ne mugamba ate 92 ezaali ez'okukola omulimu oguli jeno kyava ngamba nti Siraaji omuntu bw'akutwala mu woteeri n'akugulirayo engege ennungi ennyo ensiike n'olyako eriiso oba n'omusango ne mugamba sikutegedde lwaki olya mu liiso nanga gwe naawe lowooza ne mugamba nasoma psychology bali be wali ogoba baalya ngege yonna kati gw'oliddeko liiso kyekyendamwebbi naga bw'okitwala bw'oba okola ki bwe nagenda ne nkola story nga bwe nkola eno kati teyaliiwo bw'akomawo ku hijja n'aŋŋamba nti mbadde nkunyiigidde naye nkukwasizza Allah ne mugamba nkwasiriza ddala Allah ebbanga ly'omaze ku hijja baali bagenda kukwata era eddwaliro lye baakuwa mwannyina wooli yajjamu ebintu ng'ate yali akolamu baawukanye abaagala bakole audit report ajjemu ebibye gwakolekera eriryo naye omusajja owa military officer mukulu brigadier n'ajja ankubira essimu n'aŋŋamba tugenda kukwata Nalukoola n'oyo omukyala yabbye ebintu byaffe ne mugamba omukyala mumanyi namulabayo mu ddwaliro ne nannyini ddwaliro mumanyi ne Nalukoola nze namutwalayo mbadde nsaba ompeemu akadde njogeraganye nabo ne njogera n'omuwala gwe babbako ebyo nagamba njagala bintu byange ne njogera n'omusajja Nasani najja e Uganda ne bagenda ku poliisi n'ebiyingiramu kati Nalukoola omusajja n'amuleka ng'amanyi bagenda kubiyita kati omukyala yennyini yajjamu eyo n'agamba nkubuulire nze ndi mu kristaayo gamba Nalukoola
kama Nasani nanyini ddwaliro ebintu byange ebizibu byange mbikwasizza Katonda era byonna nimbibuulira Nalukola lwatwalayo principal okugulawo eddwaliro baali baligyeewaawo nga bayitadde mu location ndala kuba baaga nti awo waliwo ebizibu tebakwatagana nabo Nalukola teyampita naye nga nze namukola ki kaakati bazze bakwata emikutu egyo mingi nnyo principal ng'atuuka agendako mu US ne omusibe mukwano gwange wayisa yayita nasibwa omukazi oyo nga ngamba nti principal ali muno ngenda muwa petition yange njikuweko kopi naye ngenda giwa muntu ayingireyo muwala wange naye bagambye okuyingirayo baagala $3 ngenda biwaayo era n'abiwaayo petition ne bagiwa principal ndala ne bagiwa Lubongo ya secretary general ng'agamba nti nga bwe mwayisa Mpuuga ku miliyoni 5 nkozese ekipimo kyekimu yise ne Nalukola nzibye billions ezitali na millions ne bannammwe ate nga bakwatagana ne yali annyamba omulala wayise Omufumbira y'omu ku bantu be nali ndowooza bajja kunnyamba naye yakwatagana Nalukola ne banziba natwala effort n'enkubira Nalukola wayise a few days nga tebannamusiba nanga omukazi mumanyi Mga nti mukazi yakolerako n'embaga nti yakolerako embaga nakolerako n'akasiki yansonderako naye nze namuwa ekkubo etuufu n'alikola ki naye ngenda kufuna akadde nkunnyonnyola unfortunately yakafuna era alizuira siyinza kumanya ki kyeyali ayagala kukola ki naye Nalukola namutuukako ensonga eyo tennaggwa agamba omukazi mulalu kiraga nti waba omulalu tomutwala nibamujjanjaba oba n'omuwa amagezi bagende bamujja n'owa abantu be amagezi omulalu okola naye otya endagaano oba yagamba nti yamugoba naye waliwo transaction ezajja naddala Unira n'ebindala nga mugobe kati kitegeeza nti abantu mu ttaka abamu tebali ki sinsiya wasembye okwogera ddi naye mukwano gwange ki Nalukola nasembayo kwogera naye ng'avudde mu kuwumula mabega kokko mabega akubira oba gw'omukubira Katanga nkugambye teyampita ku ddwaliro lye namuwa nga natwala effort zange nenkola ki nemwagaliza kuba nali ngenda mu nuupu gye naddukayo ku speed namusiibula nga mukwano gwange kuba yali looya wa DP nzirya mu katono wali ogenda muki nali ngenda mu nuupu nemusiibula angamba nkwagaliza birungi naye yali agenda mu nuupu yambuulirako era tuba tuli mu kooti General Court Martial ng'awolereza Dr. Besigye ng'awolereza n'ono wa poliisi gwe batamanyi gy'ava waliwo omujaasi kapiteeni gwe batamanyi gy'ava gwe bateeka ku Obedi ne gundi ne mugamba waayi ogenda kwesimbawo naŋŋamba nti entamu ogikumu n'omuliro gw'okyayokya ngenda kwesimbawo batakuwa ekkaadi n'agamba nja kusalira awo amagezi nga ntuuse ku lutindo fortunately nakola ki nayitamu nemubuuza nti omusajja oyo omumanyi saadi akyuziwa Besigye nti simumanyi nenakati tewali amumanyi kubanga nze mba nkoze mu kooti z'amagye ebbanga ddene nfuniddeyo ebizibu ebyagala n'okunsibya omusajja oyo bamukwatako ne bamuvunaana n'abasibe 2 warrant officer 2 ne disaata omu n'abasingisa omusango ne bamusiba omwaka ogwo kuba tegunnaggwako ngeno mulanga ali mu kaguli ne ngamba siyono nga oladde nti naye nga ne ngenda mu akayivu zange nenzigyayo ennamba y'omujaasi oyo nga yawukana n'eno gye bamutaddeko ku guno omusango nenzigyayo emyaka nga luli yalina 46 kati alina 54 nga kitegeeza bamuwolayo emyaka 8 n'ennamba ne bamuwa endala nembuuza Kulaigi omwogezi w'amagye Biden kati ndaba acting simanyi oba naye mwali yali bweru naŋŋamba nja kunoonyereza nakatambuuliranga ne bwe bamuleeta mu kooti zino eza bulijjo era alina ennamba ya 2 kizibu nnyo omujaasi okuba n'ennamba emmeka 2 mu magye kizibu nnyo okukakasa nti omusango guli yayita nagumalako ate n'azza omulala ng'akyasavinga ekibonerezo ky'ekkomera kati ebyo byonna Katonda ekirungi ekooti yazzeewo tetujja kumanya oba babakomyawo eno oba baleka eri n'emyaka gijja kuba gisigadde gye gimu ekyokusembayo
ebiseera ebyo omukyalo Emma yawandiikira Lubongoya nampaako kopi ng'amugamba sente zange mwasalawo okuzibbira ddala n'amuddamu naye ng'amujerega nti baatugamba gwe oli mulalu naye ng'abagamba yaani ye memba waabwe oba council Nalukoola nti mulalu kati talina buyambi ayagala okudda atya obulamu bwe okuwuttira buno abadde ayagala emyaka gye gisembayo agiwangaalire mu Uganda. Kati nja kufuna obudde nja kwogera ne council Nalukoola fune view ye oyogere ne Joel yes then ndabe waifa yena yogera nayo ndabe kye bagamba